kyovudde ositula baminisita bano ne babeerawo n'omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda era n'ensonga ngenda kuzoogera. Nsanyuse nnyo okubalaba bannabitone abamu bayinza n'okuba babadde tebajjangako mu Bulange. Mwami Matiya Luyima simujjukira kumulaba mu Bulange wano, so nga mukuukutivu ekyenkanidde awo ne mukyala we. Naye n'ono ayagala nnyo Kabaka, naye okujja mu Bulange ndwawo, n'ab'endiga bwe bajja simulaba. Lydia Jasmine oyo bantu bamwagala, naye simulaba nko mu Bulange, oba yali azzeewo. Naye kirungi nti ozze ne ttiimu eno yonna wano mu Bulange. Mu Bulange abantu bonna bateekwa okujjawo, kubanga buno bwe butaka bwaffe. Abamanyi nti Kabaka ye kitaffe. Buno bwe butaka bwaffe. Ssekukkulu tegenda kutuuka, oyinza okugenda eyo esinga okulaba abantu bo. Abantu badda nnyo ku kyalo mu mikolo egy'enjawulo, oluusi ne bwe wataba nsonga ne beetaba Ssekukkulu. Ngenzeko mu kyalo, ngenze kulaba taata, ngenze kulaba maama. N'olwekyo abantu bonna abali wano mu Buganda twagala ne bajja wano waabwe. Kati mukoze bulungi ne mujja. Era neebaza nnyo bannabitone abakuukuutivu nga Fred Sebatta, Matiya Luyima. Naawe Lydia Jasmine ojja kufuuka omukuukuutivu bw'onoomala mu kisaawe ebbanga bano lye bamazeewo. Naye mbeebaza kubanga Fred Sebatta oba kati gwe tuliko bano eringa nkondo ze, kubanga bwe bakuyita embuga yagenda n'ayimba akayimba, sambidde waggulu nga jjanza omuliga n'Abaganda baabunyooma obwedda. Bw'oba ojja embuga ojja onywedde tuli kwono. Naye byembeebazaako biri mu biti 5. Fred Sebatta kye mwebazaako kiri mu biti 5. Ekisooka, azimbye nnyo obuwangwa waffe. Singa owuliriza ennyimba ez'enjawulo, tetuyinza okwogera ebyobuwangwa ne tuzibya obudde, naye akayimba kamu kayinza okukola omulimu gweffe gwe tukoledde emyaka n'emyaka. Azimbye Oluganda, ekyo kyakubiri, olulimi Oluganda. Ennaku zino tusoosowaza Oluganda era tukubiriza abantu bayige ennimi zaabwe n'obuwangwa bwabwe. Ekyewuunyisa bw'osanga abagwira n'omala obagamba nti tomanyi lulimi lwo bakunyooma nnyo, ate bw'obanyumiza obuwangwa bwo bakwesiimisa. Twali wano endowooza era mu kisenge wano we nali nnyumiza be nali nabo mu Amerika, be nasanga eyo mu Amerika, nga munyumiza enkola ey'ebikanga bw'etambula mu Buganda. Nindaba nga anakuwadde n'okunakuwala. Ne mugamba lwaki otunula bw'atyo? Nange nti nze banzaalira mu apartment, nakulira mu apartment, nange nawasiza mu apartment. Obulamu bwange apartment. Oyinza okugaa nti apartment bwe buwangwa bwange. Naye gwe bino byonna byombuulidde ffe tulinga abali mu bbanga. Musajja mu Amerika muzungu. Naye ate osanga abantu abaffe b'ekyo nga tebakimanyi. Akati bano okweyambisa ebitone byabwe ne batuyigiriza Oluganda n'obuwangwa, tulina okubeebaza. Ekyokusatu, okusomesa n'okuyigiriza. Mu luyimba olwo Ddoyo w'omwana mulimu ebyokuyiga bingi bw'oba oyagadde okubimanya. Omusajja Ssemaka yandibadde alina buvunaanyizibwa ki? Emirimu gyonna omukyala yamubuuza amaduuka g'ogaggula, eyo gy'okeera mu luyimba olwo. Kirowoozeeko amaduuka g'ogaggula oba ofiisi ezo g'oziggula. Okuyigiriza, okusanyusa n'okuwummuza
kikulu nnyo okwewummuzaamu. Era nkubiriza n'abantu, nalabye bano ono abadde ayogera nga Kalaba alaba balina ttiimu wano bagenda ne bakwata obuntu. Omu ku bannaabwe yampadde eddoboozi lyange nali ŋŋamba abantu abaye mwewummuzeeko. Toyinza kubeerawo ng'okola bukozi mirimu gyo kati owummulako ddi, sanyukako obeera n'abantu. Ekyo nakyo kikulu nnyo mu bulamu. Era omuntu atawummula afa mangu. Kakati mutuwummuza ne tusanyuka. N'oseka n'okola otya, aze n'ebirowoozo n'obyerabira. Ekyokutaano, okuzimba eggwanga. Bantu bameka? Akati oli kazi mukyala Bigi akoze omulimu, alina kyasuubira okuteeka mu nsawo. Naye abali emabega w'omukyalo oyo bayitirivu. Abagenda oba okukola biki, abakola biki mu bivulu, abakola emirimu miyitirivu, ab'ebyuma, egyo emirimu egiri awo tegimanya alina. Emisolo gavumenti gyekuŋŋaanya. Kale nnyinza okugenda n'enjogera ebintu bingi naye nnokoddeyo ebyo 5 ku Fred Sebatta. Okuzimba obuwangwa waffe, okuzimba olulimi lwaffe, okuzimba okutuyigiriza, n'okutusomesa ebintu eby'enjawulo, okutuwummuza, ate n'okuzimba eggwanga. Oyinza okuba mu bulamu bw'ensi ng'ebintu ebyo 5 bakubuuza okolako bimeka ku ebyo 5. Kyebuuze. Kikulu nnyo okumanya nti ebitone bituweebwa Katonda. Naawe obadde oyogera ogaye nti Katonda yampa ekitone. Ono gumulaba makanika ono yayiga ebyokkanika naye n'avumbula ekitone kye mu kuyimba. Osobola okubeera munnamateeka, nze ndi munnamateeka, naye osobola naawe okuyimba. Nali nnyimba olumu mu Kereziya, onaawuba omukono n'aŋŋamba jangu otwegatteko, nga naye simanyi nsobola okuyimba. Era singa najja mu kisaawe kyammwe singa mbali bubi. Naye olina okwevumbulamu ekintu Katonda kyakuteekamu. Omanyi okukuba ebivuga, omanyi okuzina amazina. Nandujja alinnya ennyonyi n'agenda abantu gye batatuukanga. Kuyimba, kuzina amazina. Ng'ate omuntu oyo yasoma eby'ebitabo ye tannakikola. Oyinza okuba olina ebitone mu kubala ebitabo, mu kulima, mu kusuubula. Katonda bw'akuwa ekitone, oyinza okusalawo okukyeyambisa oba okukituulira. Katonda yakikuwa n'akuleka. N'olwekyo nkwebaza okunoonya ekitone Katonda kye yakuwa n'okimanya ate n'okikozesa mu kuyimba n'okutusanyusa. Era ekitone bw'otakikozesa obanga atakirina, tekirina na mugaso gy'oli naffe ffenna. Naye bw'okikozesa, abantu bonna baganyula. Laba bano bonna abazze bano. Bano bonna si bakola gwa nakyewa, balina ke basuubira okufunamu ebyo bye bakwata. Lwa kitone kyo. Okikozesezza bulungi, kikuwadde ettutumu. Katikkiro si mutene nnyo, naye wuuno omuliraanye. Lwakukozesa kitone, tukwebaza. Ettutumu lireetera abantu amalala, oluusi n'okuweebuuka. Fred Sebatta ono nze mbadde mugoberera okuva emyaka gyonna gy'obaddewo, seejaanamu 2 naye emyaka egiwerako nga nkugoberera. Naye siwulirangako ng'owemuse. Sikiwulirangako n'ayimba ekintu ne weekanga, tunagambye atya? Sikiwulirangako n'omuntu n'ogumu. Naye ate ebikusika obitugamba ne tutegeerera ddala. Kakati bw'oba oyagala kumansa ntungo, genda mu kisenge nga muli 2 n'omuntu gw'osobola okubeera naye. Okuwemula kubeerawo nga muli susa abantu 2 ate nga muli mu kifo ky'olukale. Naye bw'obeera mu kifo ky'olukale obeera mugwenyufu. Bw'oyogera ebitajja ku mmere, omwana kintu kyakubuuza n'omugamba abadde ategeeza kitabo naye nga naawe olimba. Siraba lwaki omuntu ng'alina ebitone
yandivudde mu ky'okkuza ebitone ate nadda okwogera ebyesisiwaza abantu. Waliwo omuyimbi bamuyita Geresom Wabuyi yeeyita Gravity omutujju. Simulabangako nze okujjako ku TV. Lwaki ayimba ezo ennyimba eziwemula abantu? Kati ovudde mu kukuza ekitone ozze mu kwesisiwaza abantu n'okubeesittaza. Era ekiruubirirwa kiki? Kufuna tutumu. Abantu bayinza okukubira endulu bwewemula naye we bikoma kubanga ekikula amangu era kifa mangu. Singa Fred Sebata yali atuwemula emyaka 4 egiyise teri muntu ayinza kumwesembereza. Ate ne bw'oyagala kwogera bikusike osobola okubyogera. Abo abateekeddwa bitegeera ne babitegeera naye nga togambye mwana nti wano vaawo genda. Lwaki oyo Gravity omutujju atuwemula? Waliwo n'omulala bamuyita Yassine Mukasa ate n'oyo we waffe eri Buddu. Ab'e Buddu tutera kwekola ebyo yeeyita Lili Puzzle. Ebyo ebintu bayimba byaki? Ebintu eby'okuyimba bingi nnyo. Tulabye abantu bano nga bayimba. Lydia Jasmine osimuulirangako ng'awemula. Naye alina byayimba. Nenda abantu balina obubaka bwaweereza. Naye ng'ate abavubuka byayimba byonna babyagala. Lwaki omuntu omulala alowooza nti byayimba tebajja kubyagala? Kyagala kwewa budde. Kyagala kwesembereza abaludde mu kisaawe. Omulimu guno ogw'ebitone muzibu nnyo abantu tebakimanyi. Era nabadde wano ne Carol Nantongo wiiki ewedde ne mugamba nti omulimu gwo si kusanyusa. By'oliko si kusanyusa bantu. Mwenna abalonti omulimu gwo si kusanyusa bantu. Guno omulimu okufaananako munnamateeka bw'asiba ettaayi oba omulimi bw'akwata enkumbi. Ebyokusanyusa ezo ze nvendiirwa. Kubanga okuyiiya oluyimba ng'olwo bampisa embuga lwe baluyita batuyisa embuga nze lumpoomera nnyo ekyenkanidde awo. Okuluyiiya ebigambo endongo egendamu amaloboozi bala nti guno mulimo. Abantu terusobola kubanyumira. Naye tumanyi nti mu kusanyusa mubaamu ebikyamulakyamula abantu ekyo kibeerawo. Nammwe ne bwe muba muyimba nalaba Matiya Luyima nagenda okumulaba wano mu Bat Valley ne mukyala we ne babaleeta neyo ne mbagamba babaleete nali ngenze Kyaggwe eyo ne babaleeta. Balina bwe basuulamu n'omanya nti baagala tuzuukusa. Naye ng'ate teweesisiwadde. Awo nno abayimbi naddala abavubuka mbakubiriza bwe muba mwagala okukuza ekitone n'okukiwangaalirako ebyokuwemula mubijje mu nkola zammwe. Era sitwagala kuwulira ddala nnyimba ezo za buwemu. Era oyo Gravity omutujju mwabakola ku BBS ezo ennyimba ze sisaagala kuziwulira ku BBS ne mu aba radio CBS. Saagala kuziwulira gwanaaluzannya gwe nja okunenya. Kubanga saagala bali ab'ewaffe gye nava e Buddu bambuuze nti biki ebigenda mu maaso. Ye Ssaabasajja Kabaka bwankubira essimu mugamba nti naye kiri eri bo bwe baba baagala okukyusa bakyuse. Ndowooza nti ebitone babirina naye bapapa. Baagala ttutumu lya mangu. Ebitone babirina bagende empola n'obugumiikiriza. Bajja kutuuka ku buwanguzi. Nga bwe bababuulidde nawandika ekitabo kino Ettoffaali. Nga nnyumya olugendo lw'Ettoffaali. Lwazuukusa Buganda naye ekizimbe ekyo Masengere mw'obadde oyogerera kyava mu ttoffaali. Eyabadde akwokya ebibuuzo bamuyita DJ Walewale, MC Walewale. Kirenzi kito simanyi oba kimanyi n'eby'Ettoffaali. Teyakutegedde teeka ettoffaali ddene ku mulimu ogwo. Era nateeka n'ekifaananyi kya Lord Fred Sebata mu kitabo kino. Kitabo kino nze nakiwandika nze kennyini nga mwebaza kubanga abantu bayimba ennyimba nnyingi ezifa ku ttoffaali. Era omukulu ono y'omu ku bo n'emirimu gye nkola. Era ekifaananyi kino ne nkiteeka wano nga bwe mumulaba wano. Era ekitabo kino ngenda kimutonera nga nkiwandiiseemu bw'anaava mu concert
atuula akisome, ojja kukiwoomerwa, ojja kutegeera n'amakulu amakusike ddala agaali mu ttofaali kwali kuzuukusa abantu ba Buganda okubalaga nti tusobola okwerwanako ne twekolera ebintu byaffe. Ekizimbe ekyo mukiraba kya myaka, kyali kibaddewo emyaka 4 tetwakizimba. Ono y'omu ku baakizimba. Ekitabo kino ngenda kukikutonera. Konsati ya Lwakutaano sijja kusobola twaka awaazo Katikkiro asooka yajja okulembera ekibinja ky'abaminisita bajja okubeerayo. Omanye emirimu gyange mingi, ate oluusi oba walagadde abantu tugenda kuba kino nga kiba kizibu nnyo baga nti ate nkyusizza, bajja kugamba Lord Fred Ssebatta tumanyi wa kitalo naye Katikkiro ffe talowooza naffe tuli ba kitalo. Naye mmanyi nti abantu bajja kujja bangi, bano bonna bajja kubeerayo. Emyaka 4 mu 2 si kyakuzannya, bano bonna abaliwo tebanaba kugiweza, bano balaba abavubuka watandika okuyimba nga tebanaba kuzaalibwa. Awo nno n'olwekyo kikulu nnyo okgenda mu kivulu kino. Ekitiibwa Twaka Awaasa ajja kubeerayo omumyuka wa Katikkiro asooka, n'olwekyo kijja kugenda ddala bulungi. Era nkwagaliza ekivulu eky'essanyu. Ampandikemu amannya go mu kitabo kino, teekemu n'omukono gwange nkikukwase bategeere nti toli mmere. Fali nkimukwa. Fali dene era tusiima. Wanji bagambe embuno tukifaananyi kye bakikutte. Katondo mulungi ow'ekisa, Ssaabasajja Kabaka awangaale. Yewe kitiibwa.